Emmanduso ko kyali abavuka abo mulembe omutebi Ekyenkya Kyemizanyo Ntambi mu kikopo ekyokujjukira omugezi Maama Yanga emipiira egyasambidde olunaku olwajjo in fact gwabadde gumu timu gye bayita Kanwa Bees yakubye timu ya Kingi FC golo 2-0 kakati leero ku mutendero gwa quarter final tugenda kulaba timu ya Kennedy FC ngezanya ne Namulanda Ludo FC wali ku kisawe kya Kayingo Bulonde playground saa 10 zakawungeze bweya ugero okubeera omupiira ogwo tournament ene tekebwa mu sente Honorable Steven Sechigoz atenga publicity yesega wa Ramadhan bwatu wategezeza kuno lwecho mubereyo ku mupiira sawa 10 ezakawungezi batugenda kate mu nsonga endala ne timu yafune tugiteremu essala eyabawala yagenze mu gwangere Algeria bagenda kudingana mu qualifiers eza Africa jukira Algeria bwajjaone ewafe yatukuba golo 2-1 kakati fete twetaga nafe kujiwangulira waayo ne imagine nene ko tusobola okwesoga omutendero oguddako kiyinza okuba si kyangu ne mu mupiira oluusi buli kimu kisoboka game eno ya sawa 3 ez'ekiro tubateremu essala Algeria tuliringa ne golo 2-1 mu nsonga endala ku date ya lero nga 26 omwezi ogw'omwenda olunaku lwa 2 olwaleero waliwo omukozi munnaffe Ssalongo Gerard Damulira by the way leero mazaalibwa ge muwagizi wa tiimu ya Arsenal then waliwo ne munnamawulire wa NTV Sandra Nachiwala ne leero mazaalibwa ge bajaguza n'omusambi Idrissa Gwegano wa tiimu y'abanafu aba Everton ne leero akonye emyaka 34 national team akubira ya Senegal ate era leero legiweze emyaka 3 kasookeddenge yaliko omuyima wa tiimu ya KCCA Alhaji Nassantege Sebagala atuva ku maaso jukira bobeera meya w'ekibuga Kampala automatically ufuukirawo omuyima wa tiimu ya KCCA kakati omugenzi Nassantege Sebagala aliko meya ng'ekyo kimuwa ate ebeto okubeera patron oba omuyima so naye tujjukira nti yafa ku date ey'olwaleero aweza emyaka 3 kasookedde nga atuva ku maaso leero njagadde ntunuulireko ku newcomers mu ligi esinga okubeereza amaanyi 5 mu Bulaaya beeyisa batya bw'otunuulira ng'Ebungereza ate yo ekiriyo batiisiza ddala bubi nnyo jjukira emipiira giri mukaaga egyakasambibwa mu kadde kano naye nga ttiimu zonna nga bwe zaasumuusiddwa tewaliwo yawezeza points 2-2 Burnley, Sheffield, Luton Town bonna balina point emu era be basinga ne goal difference erimu negative ennene Burnley bagibanje goal 9 Sheffield bagibanje goal 12 Luton bagibanje goal 8 nga emipiira gyakagenda mukaaga wofulinamu okutya ekisobola okubazza engulu mu kadde kano kaali badde katale naye ate ka mu January okuva kati paka ne January ebintu ebigenda okubanga emipiira egigenda okubanga giyiseewo mingi bayinza obutayunga twala bajuzi season yawedde tiimu y'abanafu aba Nottingham bali ba newcomers naye nga baagala okusigala mu liigi basayininga abasambi 30 etiimu yasinga okusayininga abasambi abangi era ne bamaliriza nga basigadde ku nnaku ezisembayo mujjukira nti mwe baakubira n'ettiimu y'abanafu aba Arsenal nga liigi esigaddeko emipiira ng'ebiri ne basigala mu kibinja kya Milan naye nga bataddemu nnyo mu kusayininga basayininga abasambi 30 bw'otunuulira ttiimu zino nga akatale ka January ekyo kyali badde kibayamba naye akatale kali wala then ekirala esente bazirina ezigenda maaso ezinabayamba okusayininga abasambi aba banabasigaza so ofunamu okutya season ba newcomers bonna gye basalibwako mu ggwanga ery'Obungereza mu Premier ya 97-98 tiimu zokwali Bolton Wanderers, Barnsley ne Crystal Palace zonna zasalwako nga bazali zisumuusiddwa in fact Bolton Wanderers bagisalirako yo bagisalako na ku goal difference kuba mujjukira yali etayinze mu points ne tiimu y'abanafu aba Everton ne bwe bagenda mu goal difference Bolton yalina negative nene yali ya goals 20 nga Everton ina ya 15 Everton bweto nesigala Bolton negenda Barnsley yalina points 35 Crystal Palace yalina 33 nezisalwako so bwe bitambula bitinga bwe mbira batuyinza okulaba ekyalo musoni ya 97-98 nga abapya bonna basaliddwako bwogende Bugirimaani liigi yaba yakagenako emipiira 5 tiimu ze zaasumuusidde okwabaddeko Darmstadt eyo nno yabadde emaze emyaka 6 nga tezanya mu Bundesliga bw'otunulira ku kimeeza ky'Ebugirimaani mu kadde kano ya 17 erina point emu yokka mu mipiira 5 tiimu endala eyazze bagita FC Heidenheim eyo yazze mulundi gusooka mu Bundesliga bw'oginoonya ku kimeeza erina points 4 mu 13 naye olaba nga tekola bulungi bw'ogenda mu La Liga bakasamba emipiira 6 waliyo Granada eyo yabadde emaze omwaka gumu nga teri mu liigi y'ababinywera ku kimeeza oginoonyeza mu 19 erina points 3 zokka Las Palmas yabadde emaze emyaka 5 nga tebeerawo mu liigi y'ababinywera ku kimeeza eri mu 15 points 5 zokka Deportivo Alaves
bano bakoze immediate return olwali okuddayo ate ne bakomawo ku Kimeza bali mu kya 14 points mukaaga zokka nabo balaba nga tebali bulungi. Eyitale eno season yabwe ya 2022 bakazanya emipiira nabe 5 banyuka amazi kuliko Frosinone Calusio eno yemu ku timu zenkadde nnyo Eyitale iri mu myaka 17 yabadde maze emyaka ngena nga teri mu ligi y'ababinywera naye guno gwo mulundi gwayo gwokusatunga ejja mu kibinja eky'ababinywera ku Kimeza eri mu kya 8 points 8 mu mipiira 5 si wabi nnyo naye ate era si we walungi ennyo. Genoa ye timu esinga obukadde Eyitale myaka 25 erina obubonero buli buna bwokka bwokka eri mu kya 16 in fact nayo era yemu ku ezo teams ezisinga okubeera successful ndowooza ebanga mu kyakuna naye ebintu byali byagitabukako ennaku ezo neddayo wansi kakati ku Kimeza eri mu kya 16 points 4 nayo olaba nga weeri si walungi endala bagiyita Cagliari eno bachampioni ba season ya 69 be bawangula Scudetto ya 7 bo wadde bamaze omwaka gumu nga tebali mu ligi y'ababinywera ku Kimeza bali mu kya 19 points 2 zokka olaba nga nabo bali watiisa. Ligi y'e Bufaransa yo baleese Le Havre ne timu ya Metz bakasamba empiira mukaaga. Metz eri mu kya 11 points 8 Le Havre eri mu kya mukaaga points 9 jukira ligi ya France yakyuse yavudde ku timu zabiri negena ku timu 18 nabo balaba nga tebannayingira double figures mipiira mukaaga nabo ofunamu okutya we bali si wabi nnyo naye era si walungi kuba Metz nkugambya alina points 8 mipiira mukaaga Le Havre alina points 9 mipiira mukaaga olaba nga tebannaba kukola bulungi kimala. Leero wali emipiira mingiko naddala mu ligi ziri ez'abazungu mu La Liga waliyo Sevilla okusamba ne ttiimu ya Almeria ssaawa 2 Barcelona bakulembedde Ekimeza bajja kusamba ne ttiimu ya Mallorca bajja kugikyalira ku ssaawa zigenda kubeera 4 n'ekitundu. Jukira Barcelona bo bakyali unbeaten ne ku weekend nga timu ebalidinze 2-0 bagivudde emabega ne bagikubba goal 3-2 tiimu ya Celta Vigo ate yo Madrid nesuula ku mupiira ogwa Madrid Derby so Barcelona ejja mu nsiike ngenda kusamba ne ttiimu y'abanafu abamaloka ku 4 kitundu. Then mu Serie A Juventus bapuidwa tiimu ya Sassuolo egolo 2 ku weekend bakyaza ttiimu y'abanafu abalese kusala na mutane ezekiro balina omukisa gwo kubawunsinga back bali waka Turin. Then mu ligi balire balina ttiimu y'abanafu abarimu ssaawa 4 bogende Bugirimani guno gwa kikopo Bayern Munich kusala na mutane waliwo akatiimu kekyalira Presen tiimu ako kabibinja eri ebiye wansi nenga bagenda mu pakeza DFB Pokal Cup iringa Uganda Cup ye Bugirimani salwa na mutane ezekiro. Ebungereza mu kikopo ekya League Cup round eyokusatu gye tuliko zibera timu ziba 13 wali emipiira kusala na mutane ezekiro nga Bradford okuzanya ne timu ya Middlesbrough, Luton Town ya Premier okusamba ne timu ya Exeter, Ipswich Town okusamba ne timu ya Wolverhampton Wanderers, Mansfield Town okusamba ne timu gye bayita Peterborough United, Port Vale okusamba ne timu gye bayita Sutton United ne Salford City okusamba ne timu ya Burnley ne Burnley timu ya Premier League etendekebwa Vincent Kompany. Kakati game enene eriyo ya ssaawa 4 defending champion Man United bali mu nsika ne timu y'abanafu aba Crystal Palace leero batandika title defense bali ne timu y'abanafu aba Crystal Palace bagenda kudingana nayo nga 3 ku lunaku lujja kwera lwa mukaaga ku Trafford era mupiira gwa Premier League ne kati bagenda gikyaza mupiira gwa Carabao round eyokusatu kinajjukira timu zino zombi zesanga ku final ya FA mu 2016 timu ya Man United wangule goal 2-1 mu mpaka zino eza Carabao kibadde kitwala ebbanga ddeneko timu zino okwesanga in fact ndowooza basemba kwesanga mu 2 mu Carabao oba mu League Cup yali round ya 4 era mujjukira Manu yamalirize wangu nabasambye okwali Saha ne Guy bamuyitanga Richardson mujjukira ali mu Ngereza nga wa left lwe basembye okwesanga mu Premier League era Manu ya wangu de goal 2 Fernandes ne Rashford so balina mu kunkizo timu eno babadde bagitimpula era ne bolaba emirundi gye besanze emirundi 63 Manu ya wangu de kama 40 era yesinga ne kakati tutunulire timu ziyimiridde zitya. United yeno ya mukisandi abasambyamu bagenze badda naddala abalwadde. Donny van de Beek yabadde aswana okusamba omupiira gwa tiimu ya Burnley. Varane yawonye era ne ku mupiira gwa tiimu ya Burnley yava katebe najja. Sofiane Amrabat leero tumusuubira okukola full debut okutandika omupiira leero tumusuubira okutandika omupiira kuba ne juzi yavudde katebe najja n'asamba mukko nga basamba ne tiimu y'abanafu aba Burnley. Then Maguire ne Mount babadde batraininga ku Carlington Ground kitegeeza bali mu mbeera nnungi. Neono omulenzi omuto Kobe Maino naye tali bubi kakati abalala bakyali musiikibbe yegundi Luke Shaw Malasia Amadi Traore bo bakyali musiikibbe
bano abalala ababiri Anthony abo balina bizibu byabwe ne Jurani Sancho. In fact Sancho embeera eyongedde maaso n'okusajjuka. Jukira alabika yagaana okukola apology eri omutendesi we Erik ten Hag. Kakati ntegeddeko buli kintu kyonna kyonna ekya first team bakimugyeko. Kitegeeze ebbanga ayinza okumala ebbanga ddene nga tasambira ttiimu ya Man U mpira. Naye ntegeddeko nti ekibiina ekigatta ba professional players mu ggwanga ery'Obwongereza kigenda kuyingira mu nsonga zino bagezeeko okuzigonjoola. Naye nga yembeera eri ku ttiimu ya Man U Sancho Yesu wakulabikako ne leero ne Anthony alina ebizibu bye ng'omuntu tusobola kulabikako n'olwaleero. Yo game ya ssaawa nnya ez'ekiro tujja gikutuusaako wano ku CBS FM radio Emmanduso yavuka ab'omulembe Omutebi. Ebisinga awo biri munda ajja kujja nabikutaano na mutaano Makalasa Mayanzi bye tutakoze n'ebirala ojja kwongera okumanya mu kyo zaffe ez'ebyemizannyo ezijja. Mukadde kano kkiriza nkulekere bannanga Makalasa Mayanzi bakutwale paka saa 7 ez'omu ttuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.